Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kayunga bakedde kulambula ddwaliro likangulumira Health Center 4 okulaba engeri emirimu gye gitambuzibwamu. Bano babadde bakulembeddwamu amyuka omubaka President mu kitundu Solomon Trevor Baleke ng'ali wamu n'omubaka wa Paalamenti owa Ntenjeru South Patrick Nsanja kw'ossa n'abalala. Eno kizuuliddwa ng'eddwaliro bwe litalina mmotoka etambuza abalwadde giyite ambulance. Provisional vehicle gye tutera okukozesa okuddusa abalwadde mu ddwaliro oba bwe bateriiwo omuzira kisa yenna ow'okukitundu abasobodde omulwadde ateekamu amafuta n'atwalibwa mu ddwaliro y'engeri gye tutambuzamu abalwadde baffe. Kyokka n'emmotoka gye boogerako bagamba tetuukiridde kutambuza balwadde. Terina byetaagisa ebiyandibadde mu ambulance okugeza nga oxygen, first aid kit newankubadde tu improvisinga naye teriimu n'omulwadde okubeeramu ng'ali comfortable okutuuka gy'agenda nga tataganyizibwa nnyo nga bwe yandibadde atambulira mu ambulance entongole. Batabukidde abasawo okusanga eddwaliro nga lijjudde obukyafu. I want to make a statement. This place must be made clean. I will come here as you are telling me to come when you are not aware. I find it that I will take an action. Simple as that. Senkuba ebadde mu kibuyaga ate abalwadde bangi. Abalwadde 152 kusinziira ku kifo obufunda bwakyo tokisuubira kukisanga nga kiyonjo. Bano era bategeezezza nga bwe baludde nga baafuna okwemulugunya okuva mu balwadde okuggyibwangako ssente ez'obujjanjabi. Tekikkirizibwa omusawo omukozi wa gavumenti yenna okujja ku muntu ssente alyokamuwa esaavisi. Eddagala gavumenti lyeweereza amalwaliro gano si lyakutunda. N'olwekyo tulabudde abasawo obutageza era nakikola alyekamanye ng'akoza Novemba gwe tunakwatira mu kitundu ng'abadde akola omuze guno gw'okujja ku bantu ssente. Ajja kukimanya nti RDC aliko wano ate n'atulabula so agenda okigwamu ng'aluguddemu kubanga kati tugenda okuza kuteekako amaaso. Mu kwewozaako abasawo bategeezezza ng'omuwendo gw'abalwadde bwe gwe basukkako nga buli lunaku bafuna abalwadde abali wakati wa 150 ne 200. Tukeera naye eddagala tukyafuna kusinziira ku bajeti likyali ttonomu ddala. Twetaaga okulaba ng'era tukubira gavumenti omulanga nti bagezeeko okurivayizinga bajeti egenda mu ddagala okusingira ddala. Tulabe nga abalwadde bwe balwala naffe tetwagala nnyo kuba tumaggula bintu ebyo kubanga tebinyuma. Lyekangulumira lirinaanye districts ez'enjawulo. Abantu bava e Kamuli, bava e Buyukwe, bava e Jinja newankubadde tulina eddwaliro wali General Hospital e Kayunga Rufaro naye ate era bajja ne wano. Kitegeeza bongeremu amaanyi mu kufuna abasawo babeerewo mu ddwaliro lino eddagala lyeyongere. Amalwaliro ga gavumenti mangi gazegawulirwa nga galaajana olw'obutabaamu ddagala ekiwaliriza abasawo okulagira abalwadde okugula ebikozesebwa mu malwaliro g'obwannannyini.